Owekitiibwa Kyabazinga wa Busoga wonna wooli okusookera ddala nkwagaliza emirembe n'okubeera bulungi naye nzikiriza nkutuuseko obubaka buno buli mu security alert bakagwa mikwano gyange mwenna Abasoga kansule nti obubaka buno munaabufuna bulungi nammwe mutegere bulungi obuzibu buli bwa Kyabazinga mbuleetedde mu security alert Kyabazinga wonna wooli taata nsaba kusooka kwetondera nga bulijjo nzaani atakuwa amawulire kyonna kye ngenda okwogera olwaleero nsaba kisonyiwo naye nga ntaasa bwa Kyabazinga ntaasa bulamu bwo ntaasa ggwanga lyange sigenda kukkiriza kabano k'ennwana nako kutwala ttaka lya bwa Kyabazinga kutwala ttaka lya Basoga nga beeyambisa abantu bebalowooza nti bannayuganda nga si bannayuganda so Kyabazinga Busoga nsensebuse nsaba kunsonyiwa information gye ngenda okuta essaawa zino ne kansooke njite ebisigadde bijja kunsangayo mwenna Abasoga ndi wano bategeeza nti embeera nga bw'eri essaawa zino obwa Kyabazinga si nnungi nabategeeza Kyabazinga yawulumuka olw'ebizibu byonna bye tuzze tubagamba ne kati olwaleero kanze mbaga ebigambo bino mbitegeere bulungi nnyo nabyo bibakke mu vi Kyabazinga bw'amala okudduka mu bwa Kyabazinga n'agenda gy'awulira emirembe essaawa zino batandise okuteekawo pressure akomewo kuba bumwetaaga batandise okugenda ku social media platform nga bajjo video enkadde baziripostinga bagamba nti yakomyewo yayogedde bino that is total nonsense Kyabazinga wa Busoga tali mu Uganda yawulumuka yadduka for his safety wabula bamuperereza okudda era ku lulwenga omuntu waddemba okusalawo okudda wabula kamwe security alert jadda amategeereyo era bw'aba tazze ki kye bagenda okukola wulira Abasoga mwenna nsaba okubakobera mbategeeze nti essaawa zino obwakabaka bammwe obwa Kyabazinga ne kabaka wammwe ali mu ntata wetwogeredde essaawa zino Yoseriti Bahabulwa mutabani we Muhoozi saako n'Anita Amongi n'abalala bafere abali mu bwakabaka bwa Busoga bagezaako nnyo okusindikiza Kyabazinga gyali bamusindikiriza akomewo mu bwa Kyabazinga bwe bamumalirize wabula bw'atadda batandise dde enteekateeka ereeta Columbus bagambe gwe baagala okuleeta ono bw'atadda kati kino kye baakoze bayinza okumufuusinga okudda but the end of the story bayinza omumumaliriza nkiddamu okusinziira ku nteekateeka za Yosere Anita Amongi Muhoozi batandise okufulumya era enteekateeka kulwa mutandise ojjuwulira nti Kyabazinga bw'aloba okuyira ebisoga bateekateeka okuleeta Columbus bagambe wabateeka okubwa Kyabazinga balyoke batonda ebintu kati kino kye mbagamba kiyinza omuwaliriza okudda naye yadda yewa wuliriza bulungi nnyo manye ebyange mbyogera kate nga agula essiyani without any doubt wenna eyali agamba nti ine bantu mukazi Musoga ine bantu si Musoga ine bantu wakabano 1999 wakabano era ng'asibuka Rwanda kitaawe ebusoga naye yasengayo busenzi kitaawe ebusoga naye yakola ki yasengayo busenzi era amanya ge amatuufu ye Rubanda taata wa ine bantu ye Rubanda sosi oli gwe mumanyi gwe nabagambye nkiddamu kitawa ine bantu amuzaala musajja Munyarwanda oli gwe nabagambye atazaala mutegedde bulungi nnyo era ndi wano bagamba nti gwe muyita ine bantu Olivia Mutesi mukazi Munyarwanda nkuletedde famire ye nkuletedde ba Obire nkugambe n'okuga nti ine bantu yafumbirwako era tadivorcinganga n'ebifaananyi mbaletedde by'embaga ine bantu olwo yazaala n'omwana byonna ngenda bibalaga naye kati kansooka embaga ebigambo bino manyi mwerabira nnyo temwagala kutegeera
temwagala kutegeera. Ono omwana gwe yazaala atali wammwe, yoyo omwana gwe yazaala si wammwe. Oyo omwana gwe yazaala si wammwe. Wabula era kansoke mbala okukola disclaimer. Abadde bangoberera mu series zenkola mu program eruli Mbulange Mmengo mbadde ngamba tegeeza Charles Peter Mayiga Saloga Mulengejja wasanya Kaloli baatuukako ekisera batandika okuwasa abasajja Kabaka nga mwena atulanga muzeka hangout ne munywamu akenge mu ddiiro akuba omusajja mwamuteddemu bitamiiza n'ava mu mbeera ne muleetera abakazi ne bamweganzikako ne muli codinga obutambi bumufuula ransom. Mayiga naye obutambi obwo Bwakabaka namugamba buproducing obudde bukyali yagaana kuba ffe baloya weetuli. Kati ne Kyabazinga Abusoga bamukola ebintu ebyo. Kyabazinga bamunywesanga omwenge ne bamuleetera abawala ab'enjawulo ne bamweganzika nga muli codinga obutambi kandi abadde ransom. Kati katuukirwa Busoga nammwe n'abafeera bali Busoga eno information ngenda gito lwalero oba Busoga esaanawo tunazaawo endala nga tugoba akabano. Mwenna Museveni Muhoozi mwemba mwina obutabu mwa recordinga Kyabazinga, we are here to defend His Majesty the Kyabazinga of Busoga before it's too late than okutiisatiisa abantu. Nze musajja Muganda ayogerera eggwanga kubanga saagala kulimba obuyayi bususse. Mukitegedde bulungi nnyo. Kati mu process yo gamba nti bamuleteranga abakazi abakazi bamwetyebekako nono yennyini mwe bamuleetera era bagamba afunye olubuto wabula kigambibwa DNA zaakolebwa nga tezimachingana za Kyabazinga ne bateekawo yenkwaso eyo naye weeri. Kati njagala ndibavire ku ntono mutegeere. Kati oyo golamu alo enzirugavu oyo bano kuba ku mikwano abooluganda okuna mikwano aba ine bantu oyo sister we nono sister we bifana embira bulungi nnyo. Bano bonna bali luddawa bali Rwanda. Njagala muwulire bulungi nnyo, saagala muntu agenda kwawo kukola ki kubuzibwa olwaleero. Kati oyo gwolaba mu alo ono oyo ye muganda wa ine bantu oyo uwe Rwanda. Bino byonna ba Ogi ne ba Obi abali e Rwanda. Okitegera bulungi nnyo. Njagala mugenda okuva ku video ya leero lumu ng'akoze eki ng'ategedde. Ankuddemu nkulaga ekirala ekya muganda we. Oyo muganda we. Oyo ye muganda wa ine bantu. Kati bano bonna ba Obi ne ba Ogi. Okusinziira ku kunoonyeza kwaffe nga tukosa drone zaffe ez'enjawulo zino ze zimu tawuni zaabadde ateranga okutambulirako zaabadde atera okutambulirako Kigali abadde abeera Kigali n'abeerako Ninziza Safari Rwanda n'abeerako bonna wonna gy'abadde atambulira ffe tuba tugendayo bulungi nga tutuukayo bulungi nnyo. Kati njagala nsooke nkuteeke wano w'ogenda okakasiza ensi nti nzibu. Oyo ye maama wa ine bantu ng'ali ne baganda be e Rwanda. Oyo ye maama wa ine bantu ng'ali e Rwanda. Oyo mumula bulungi nnyo ye maama wa ine bantu. Eyo ye family ye eye Rwanda bulungi nnyo. Kati oyo ne nnyina mu full picture entuufu. Waliwo omusoga ali afaana bw'atyo kitayo mubabuulidde waliwo omusoga afaana bw'atyo. Oyo nnyina waani wa ine bantu. Kati kankutwale kye musinga okwagala. Wano ye ine bantu ku mbaga ye mumula bulungi nnyo. Ono bino bali mikwano. Kati ono yali ono ye husband ono ye bba wa ine bantu ow'e Rwanda gwe yafumbirwa.
oyo ine bantu wammwe oyani ye ine bantu wammwe Katonda bebaawe owe Rwanda mula bulungi nnyo oye bbaawe owe Rwanda okitegedde bulungi nnyo oye bbaawe waawa owe Rwanda yafumbirwa mbaga embaga zino nda muzimanyi bulungi nnyo yafumbirwa ki yafumbirwa mbaga yoyo ine bantu wammwe gumugamba ati mukazi wa kabo wacha abazinga wuuyo awo ngali ne husband we ewaabwe Rwanda oyinza okugamba tomumanyi yoyo ine wammwe abantu yoyo ng'afumbiddwa eno si movie nti bazanya documentary no mukazi mufumbo era ta divorce ngangako aoge makaga amwagawa age Rwanda mugategedde bulungi nnyo abamu ku ba family members bategedde bulungi nnyo wano yono gumanye Uganda yoyo gumanye wane Uganda yoyo gumanye wamwe Uganda right kati bwe mara kuteekateeka embaga eyo omusajja asinga obi mu Uganda kyabazinga ekintu kino andibadde takiyingiramu era yali akivuddemu wabula wasanyakawo Charles Peter Mayiga yakola kyamaanyi nnyo okugenda okufuuka mediator ate nga y'omu ku bantu abaleeta ine bantu wasanyakawo Charles Peter Mayiga yakola kyamaanyi nnyo embaga eyo okubeerawo n'okkaka kyabazinga era kyovula n'embaga eyo yagiyingiramu nnyo okubeera omuzo mukitegedde bulungi nnyo kati munne gwomusoga ali eyo tegeera nti kyabazinga ne bwana baakomyewo tewakyali relationship yonna ne ine bantu n'abantu abali mu bwakabaka wa Busoga state nga mujimete yinza omuforcinga okukola bye baagala naye obulamu bwe buli matigga ekikulu kya ttaka lyammwe ensiruko na buvuna buddo ye security alert ebisigadde Kigumba bankuumire Abasoga ye security alert katusimbu tetugenze ku video ya leero okusookera ddala njala twala omukisa guno okwebaza Dunda Namugereka Katonda eyawanika eggulu n'okutali mpagi ffenna n'atuwa obudde okussa n'okwebaka ntuzuukuka tukusaba era tukwebaza obulamu bwadde Ssaabasajja Kabaka okuweza emyaka 7 egy'obuto ayise mbingi nnyo yovuddeyo katono n'omusobozesa obiyitamu naye era akyabirimu tannabivaamu ndi wano otegeeza Abaganda mwenna ebintu bingi ebiriwo mu Buganda mutajja kutegeera naye wandikola ekintu okulumya omuntu watu n'owunzika muyambe ekkiriza bye mulabye olwaleero byonna nsuubira nti muli bantu bakulu abalina amaaso abalina amatu era basobola okukola ki okwetegereza Ssaabasajja Kabaka asiimye najja alabe ku bantu be wabula nga bwe mbasomesa okusoma olulimi lw'omubiri okusoma ebifaananyi n'okusoma olulimi lw'ekyenyi oba olw'obwenyi ebisinga obungi mbyesomedde mbitegedde Ssaabasajja Kabaka tannasuuka bulungi nkiddamu Ssaabasajja Kabaka tannasuuka bulungi obutwa ekika ky'obutwa kye baamuwa kyali kitta ebinywa by'omubiri kye tuyita nerves kirwaza ne kisika ne kitta nerves Ssaabasajja Kabaka yakolebwako okulongoosebwa mu mubiri gwe kyovula nti olumu omulanga atambula mpola tannalikavalinga bulungi nnyo akyayita mu bulumi n'okusongoozebwa era mwongere omumusabira buli Muganda alina waali nawe Omuganda amunyiigidde nti abantu bakuŋŋaanye lwaki talagira naawe ojja kunyiiga naye ng'onootegera ekiri munda ojja kutegeera bulungi nnyo era ekifaananyi kyabasiigidde nti NRM olmost emaze otwala Buganda ekifaananyi bakibasiigidde sente bazitaddewo bala wabaddewo
amawodde geyogeddwa byonna anti wandikola ekintu okulumya omuntu n'onzika ngo yemwe yabekkiriza bulijjo n'ekintu kye mbasomesa mukitegeere olwali mukitegedde bulungi nnyo ne Ssaabasajja Kabaka akibalaze bulungi si lwakusirika naye ebintu abiraba mu kifaananyi kitambudde ku mitimbagano kyonna nga muvuddeko byonna ebitambudde Ssaabasajja Kabaka abanga ali ku mazaalibwa ge atera okussaako feesi eyaniriza abagenyi n'okulaga Abaganda nti wattu musanyufu bya nsusso wabula feesi gye mulaze olwaleero kabadde kabonero akabalaga nti akyali mu bulumi n'obuwambe nga bamusinkanya abantu batandiyagadde kusinkana in diplomacy wa mu nkola ey'ekikungu nabanyonyola dde Ssaabasajja Kabaka yasomera Bungereza era gye yakulira tebalinga ffe bakaddugala nti naamwatulya ngenda kugamba tuwatu nsigenda tutuula naawe twogera ku bantu banjawulo omuli abambejja n'abalangira n'abo bennyini abeera mu nteekateeka emutta nga basanze ku mukolo nga beetyebese nga tasobola kugaa nti gundi vaawo ogundi kolwa ki wabula ye ng'omuntu bwajja n'abatunuulira nabo bennyini bagamba katukwesibeko mpaka kuwulira bubi tulage public tuli naawe naye ng'ekituufu kyo Ssaabasajja Kabaka akimanyi naffe abamanyi nti ali mu buwambe olwaleero mulabiko ekifaananyi nga omusajja Omunyarwanda David Wasajja waali yeetyebese oli omulogoka ku nse Agnes Naabaluga naye waali era nga ne mukama waabwe Charles Peter Mayiga Ssalonga Mulengejje omusajja Omunyarwanda naye waali n'abalala ne Balamu abadde mu kisaati kye eky'essabo saako ne kajaketi akataliiko mikono okukoppa so nga ate omukolo gubadde gwa kwambala busaati obuddukirwa emisiri gy'amazaalibwa era yasigadde mu kisaati kya ky'amasabo amayembe gannambaga ge kyamuguza ne kajaketi okulaga nti abaddewo n'okulaga Abaganda nti Mmengo yagiwambye era ebibadde mu misiri biwulidde gwawulidde abantu batandise okufuna vaibu n'alagira bajjeko ebyuma era n'embooko n'enyoka mu lubiri lwa Ssaabasajja Kabaka e Mmengo ebyo natujja bitegeera gye bujja wakati kati ngenda balaga ekifaananyi kimu nkikukoleko forensics eddakiika emu then tusimbule video ekisookera ddala ekifaananyi kino mwenna mwakirabye njagala sooka kibasomesa